Kwaniriza mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri mu mboozi y'omugenzi Kirunda Kiva Ejjinja era nga ntwala omukisa guno okwebaza abakoze okumpabula ku kibuga Vienna kuba nti kisangibwa mu Austria South Australia nga bwe nabadde nkoze mu kitundu ekyasoose. Nga Uganda egenda kufuna obwetwaze mu 1962 ababbi baamenya embasizi z'amawanga ag'enjawulo wano mu Uganda omwali n'eggwanga lya Amerika. Obula ekyewuunyisa mu bubbi buno bano babbayo flags zokka ez'amawanga gano nga tewali kirala kye baatwala. Eyali emabega w'obubbi obwo ye mugenzi Elimo w'ab'e Kirunda Kiva Ejjinja eyali memba owa Youth Wing mu kibiina ki Uganda People's Congress era nga mukaddako yali secretary owa Research Bureau ey'ekibiina kino. Olw'ebyo ebyakolebwa Kiva Ejjinja baamugana okugenda mu Amerika paka myaka egy'ekyenda nga gitandika ng'envumbo yali muteereddwako emuggiddwako. Mu biseera ebyo Kiva Ejjinja yali akyali muvubuka muto era nga nvuumuula ewedde emirimu. Ono baali bamukazaako Keke ng'era yali yakadda wano mu Uganda ng'avudde mu Buyindi gye yasisinkana abamu ku Bafirika abaali balwanirira ensi zaabwe okubeera nga zifuna obwetwaze. Ono yasisinkana abakulembeze bangi. Keke yatuuka mu India mu 1957 oluvannyuma lw'okwewangirira scholarship ya gavumenti ya Buyindi. Bw'atyo yali agenze kusoma pre-university course ku Madras Christian College. Ono bwe yavaawo yagenda n'asoma Bachelor of Science mu Zoology mu University of Delhi. Okulondebwa kwe okubeera omuwanika wa Delhi African Students Association kyamuwa omukisa okubeera ng'asisinkana Prime Minister wa India akaseera ako eyali ayitibwa Nehru. Kuno gattako okusisinkana abakulembeze b'olukalu luno olwa Africa abaali mu nsi ezaali zimaze okufuna obwetwaze ogeza nga Kwame Nkrumah yali owa Ghana, Kenneth Kaunda Zambia, Julius Nyerere Tanzania teekako n'abalala. Era okusisinkana abakulembeze bano abaali bakkiririza mu nkola ya communism teekako n'ebitabo bye yasomanga kyamuwaliriza okubeera ng'afuuka omusocialist. Kiva Ejjinja bino yabyogera mu 2014 bwe yali ng'ali mu kutongoza ekitabo kye baali bawandiise ekyatuumwa The Sapoba Legacy. Ono ng'akyali mu Delhi University mu 1961 bwe baatemula Patrice Lumumba, Kiva Ejjinja yakulemberamu abayizi abaali bava ku lukalu lwa Africa ne beekalakaasa nga bwe boogerera ebigambo ebisongovu Belgium n'eggwanga lya Amerika. Era nga mutabani we yasooka Kakaire yamubbulamu amanya ga Patrice Lumumba. Keke mu 1965 kinajjukirwa nti yagobwa mu kibiina ki UPC era ng'ono yagobwamu ne yali Secretary General Grace Ibingira eyali ali mu kwegobako abantu abaali bakkiririza mu Secretary General gwe yali addidde embigere John Kakonge. Era ng'abaali mu kiwayi kya John Kakonge kwaliko Keke, Wadada Musani, Mr. Bidandi Saliteekako n'ekintu Musoke. Okuzzaako emabega, Keke yazaalibwa ng'enakusomezi 12 Juni 1935. Yazaalibwa omwami Salim Kiva Ejjinja muwaba ow'okubiri, teekako omukyala Aisha Nabuuma Nayigaga. Famire y'abano esibuka mu Bwakabaka bwa Bunyoro Kitala. Kigambibwa nti abasuubuzi Abawarabu, ab'amagye abaali Abanubbi teekako n'Abasiraamu abaali mu magye ga Kings African Rifles abaali mu kitundu ekya Busoga baakola kinene nnyo kulaba nga bazadde b'abano bafuuka Abasiraamu. Singa enkola yali yateekebwawo ebiseera ebyo n'Abangereza yateekebwa mu nkola, musajja mukulu ono Kirunda Kiva Ejjinja yali wa kwegattako muri primary school. Abangereza baali baleeta enkola nti abaana b'abamu ku bantu abaali abalina ettutumu era nga bakolagana n'Abangereza baatwalibwanga mu masomero ag'ebbeeyi. Wabula Kiva Ejjinja teyasobola nga bw'atyo yagenda ku Bukoyo Primary School mu kitundu eky'Eyiganga, Kibuli Junior School teekako ne Busoga College Mwiri, nga wano we yava n'agenda mu Buyindi. Keke yali w'amalala ng'era tayinza kukkiriza muntu kumuyitako nga tamukkakkanyizza, nti wabula yabeeranga muntu mwegendereza nnyo naddala ku bantu ababeeranga ne history akwata ku Uganda ng'abawa amatu. Kinajjukirwa nti mu kuteekako Kyabazinga Henry wa Komoroki mu January 1996, Keke ono ye yali ayagala Elia Kesingobi Kiregeya y'aba ateekebwa ku ntebe. Kiregeya yali tamanyikiddwa mu bakulembeze b'abika mu Busoga
teekako ne mu bannabyabufuzi abaali bakulemberwa yali Vice President akaseera ako Dr. Specioza Wandera Kazibwe. Buli kaseera k'ekkono oludda lwe yawagiranga yalwesigamyanga ku byafaayo bye yalinga amanyi okusobola okulaba ng'asikiriza abalala. Wabula ku mulundi guno yadde yagezaako kye yali asobola yamala n'akkakkana era bw'atyo Wack Omoloki n'ateekebwa ku ntebe. Kekkono yasobola okubeera ng'ebyafaayo by'amanyi ku Uganda biteeka mu kitabo. Teekako n'engeri NRM gye yalwana okujja mu buyinza. Era ng'ekitabo kye kino yakituuma Uganda The Crisis of Confidence ng'akifulumya mu 1995. Era bw'atyo Keke n'afuuka omukulembeze w'ekibiina ki NRM yasooka okufulumya ekitabo ekikwata ku struggle gye baayitamu. Kivejjinja ajjukirwa okuba nti naye tayawukana n'abakulembeze balala abaatandika mu kibiina kino ki NRM abaagala ennyo okubagulumiza ku bannabyabufuzi abazze oluvannyuma. Mu kitundu ekya Busoga, musajja mukulu ono yali ayagala abakulembeze abavaayo babeere nga bamugulumiza. Kinajjukirwa nti mu kalulu k'1989 aka National Resistance Council kaleeta bannabyabufuzi abapya. Era nga bamu ku bano kwe kwali Henry Chemba, Daudi Magezi, Irene Wekia, Victoria Sekitoleko, Basoga Nsadu teekako n'omukyala Rebecca Kadaga. Kino kyamuleetera okubeera nga naye anoonyayo bannabyabufuzi abanaamuwuliriramu. Era mu kalulu ka Constituent Assembly ak'1994 ono yafuba okulaba ng'aleeta bannabyabufuzi omwali Faith Monde yali ewa Jinja District, Irene Kalikwani wa Kamuli, George Patrick Bageya eyali wa Kigulu North. Era oluvannyuma lw'akalulu akakasi mu 1996 waatandikawo okulwanagana wakati wa Keke ne bannabyabufuzi abalala abaali bava mu kitundu gy'ava. Dr. Specioza Wandera. Wewala okulumwa ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent. Ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya, Spring ne Kamukea ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 221 ne noti 7 noti 2 235 oba ku www.ropafree.com. Oluvannyuma lw'akalulu akakasi mu 1996 waatandikawo okulwanagana wakati wa Keke ne bannabyabufuzi abalala abaali bava mu kitundu gy'ava. Dr. Specioza Wandera bwe yalondebwa ku kifo ky'obumyuka bwa pulezidenti yalabika ng'afunye amaanyi mangi era ng'ono yeegattanga ne Kadaga ne batandika okwetwala ne Kivejjinja. Wabula Kazibwe bwe yasuulibwa embiranyi yasigala wakati wa Kadaga teekako ne Kivejjinja. Embeera yeeyongerera ddala okuba eyavaawo mpitewo nga kyaleetera ne Museveni mu mwezi gwali gwa kutaano 2007 okuvaayo mu lwatu n'ategeeza nti Deputy Speaker Rebecca Kadaga, Minister wa Information Kirunda Kivejjinja teekako ne Minister omubeezi w'ensonga z'ebweru Isaac Musumba balabika nga basusse we balina okukoma. Museveni yategeeza nti keekadde okubeera ng'empisa zongera okugobererwa mu kibiina era n'akakasa nti keekadde okubaako kyakola empisa ensiiwuufu okuvaawo ng'ekibiina tekinnaba kusattulukuka. Ku nsonga y'obukulembeze, Kivejjinja yali yeetwala ng'omuntu wa bulijjo nga tabukozesa ng'abantu balala bali mu ofiisi za gavumenti nnene. Ono yadde yaliko mu ofiisi ezaali zimukkiriza okubeera ng'abeera n'emmotoka ezimukulembera okumukolera ekkubo. Wabula tiwali mulundi nagumu we yalabibwako kubanga alina emmotoka ezimukolera ekkubo era nga naye ejjaamu yamubeerangamu ng'abantu abalala. Wabula yali ayagala okubeera nga buli kaseera aba muntu muganzi nnyo eri abantu ba bulijjo. Ekyokulabirako, ono bwe yawangula akalulu ka CA akabugu eri kawunti ng'awangula yaliko Deputy Governor Bank of Uganda Mr. Perez Bumuhe, akalulu akaddako mu 2001 baamuwangula. Eyamuwangula ye yali ow'ekibiina ki FDC Abdul Katuntu. Wabula nga mwaka gwa 2006 yakomawo akalulu n'akawangula kyokka musajja mukulu Katuntu n'agenda mu kkooti n'awaaba era kkooti n'esalawo akalulu kaddemu Katuntu n'akawangula. Kino tekyayisa bulungi musajja mukulu ono Keke. Omwaka 1987 ne 2005 Kivejjinja ono yasuulibwa okuva mu kabineeti ya Museveni n'afuuka ekisekererwa naddala mu bakozi ba Katemba ateekako ne bannabyabufuzi abaali bamuvuganya
naddala katuntu. Kyokka yadde nga kino kyamuswaza nnyo, musajja mukulu ono obuswavu buno yasobola okubukwata obulungi. Mu February ng'ennaku ssomezi 12-2025 bwe baali mu kuziika ebisigalira bya kojjaawe eyaliko minisita wa Works mu gavumenti y'Obote yasooka Shabani Nkutu. Keke yakwata microphone n'alangirira ng'obuganzi eri musajja mukulu Museveni bwe butayinza kumala gafa. Mu bigambo bye yategeeza nti yadde wansuula nze siyinza kkuta. Era nja kusigala nga ndi muganzi gy'oli teekako ne movement. Kiva ejjinja okwogera ebigambo ebyo wali wayise omwaka mulamba ng'agobeddwa okuva mu ministry eya presidency ng'afuuliddwa Deputy National Political Commissar. Era nga wayise omwaka mulamba ng'ayogedde ebigambo ebyo, musajja mukulu Museveni yafuna obutakkaanya ne mukwano gwa Keke Nfanfe Mr. Jabberi Bidandi Sali. Sali teekako ne baminisita abalala bali bawakanya kya musajja mukulu ono Museveni okubeera ng'aggyawo presidential term limits. Kyokka term limits nga kye kyaleetera Bidandi okubeera ng'atondawo n'ekibiina ekirala ki People's Progressive Party era n'avuganya ne ku ntebe y'obwa pulezidenti mu mwaka gwa 2011. Weewaawo nga Bidandi yali mukwano gwa Keke Nfanfe, obula omukwano gwa Keke ne Museveni tegwasengukako yadde n'akatundu. Mu 1997 mu mwezi gwali gwa June, Kiva ejjinja ono yakakibwa okubeera ng'alekulira okuva ku kifo ky'obwa minisita wa Works and Transport olwa Paalamenti okuleeta ekiteeso nga bagamba nti musajja mukulu ono yakozesa bubi woofiisi ye. Omusango Kiva ejjinja gwe yazza kwe kulagira Uganda Railway Corporation okukwata liita z'amafuta 2,000 baziwe yaliko minisita omubeezi Muhammad Mayanja abeeko enguudo za ddaabiriza mu disitulikiti y'e Palisa. Mu bigambo bye yagamba nti baali banjogerera ebisongovu n'ensalawo okulekulira baleke bakole okunoonyereza okwetongodde naye nga sizzanga musango na gumu. Abantu abasinga obungi kye bayinza okuvunaana Keke kwe kubeera nti yalemererwa okukozesa ebifo bya gavumenti bye yalimu kubanga yeegaggawazanga ng'abakulembeze abalala. Ono ekyobugagga ekyali kimanyikiddwa kye yakola ye Buwenge Hospital ne Medical Center eyali nga si yamagoba wabula nga yakuweereza abantu era nga yali eddukanyizibwa mukyala we Rahil Kirunda. Mu bufunze ali muwabe Kirunda Kiva ejjinja yazaalibwa ng'ennaku ssomezi 12 January 1935. Mu 1962 yegatta ku UPC nga Secretary for Research. 1965 yagobwa okuva mu UPC ne batandikawo SAPOBA. Mu 1979 ono yafuuka member wa National Consultative Council ng'akikirira Iganga District. 1979 era y'omu ku baatandikawo Weekly Topic Newspaper. Mu 1980 ono yeenyigira mu kutondawo Uganda Patriotic Movement giyite UPM. Mu 1981 ono bw'atyo yadduka n'agenda mu buwanganguse mu ggwanga erya Kenya ng'eno gye yeegattira ku NRM External Wing eyali ekola amawulire agaali gakwata ku lutalo lwe baali bagudde gavumenti y'Obote. Mu Novemba 1983 yadduka n'ava e Nairobi n'agenda mu Austria n'atandika okubeera mu kibuga Vienna. Mu 1984 ono yakola omulimu gw'amaanyi nnyo okubeera nga baperereza William Pike okujja okukola interview ku Ssaabayeekera Museveni era nga ye interview gye yasooka okufuna ku mukutu gw'amawulire omunene ogw'ensi yonna. January 1985 Keke ye yateekateeka consultative meeting eyasembayo ey'abakulu b'ekibiina ki NRM mu kibuga Vienna, Austria. Era nga meeting eno ye yakakasa musajja mukulu Museveni ku bwa chairman obw'ekibiina kino ki NRM nga yadda mbigere bya Professor Isfulule yali afudde. Mu 1985 ono yaddayo e Nairobi nga member wa NRM delegate mu peace talks ezaaliyo. Mu August 1985 yeegatta ku balwanyi ba NRA abaali ekyamu kya Kabalole nga yali alondeddwa ku kifo ky'obwa Commissioner for Finance mu gavumenti ya NRM ey'ekiseera yali eteereddwa mu Western Uganda. Mu 1986 ono yaweereza mu gavumenti teekako ne NRM Secretariat. 1994-1996 ono yali delegate mu Constituent Assembly ng'akiikirira Bugweri County. 1995 yafuuka omukulembeze wa NRM yasooka okufulumya ekitabo kiyatuuma Uganda A Crisis of Confidence. Ate mu 1996 2021
yali MP wa Bugwere.